omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku ofiisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofiisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kale butereevu nkwaniriza nate ku mukutu gwaffe guno ogwa Kojja Kagato exclusive abali ku Focus. Thank you so much. Abali ku Eblon ona wosinzira okubanga olaba emikutu gyaffe gino okola kyamaanyi nnyo era ekyo kyokola kya nkizo ddala. Abadde bakuberera episode zaffe okuva gye twatandikira ku episode 1 eya Kafeero. Kafeero tumukuwadde okuva olunaku lwe yayingira mu Kampala n'engeri gyatandikamu endongoyo ddala gi recordinga professionally, olunaku lwe yatandika mu studio mpaka etutumu ye yafuna, amannya ge yakola, biki byonna bye yazaakola mu bulamu bwe tubirabye era nga tulumba episode ya 13. So bw'oba tewalaba ziri ezasooka nkusaba ddayo olabe okuva ku yasooka mpaka eno maaso. Bingi by'ojja okunyumirwa, by'ojja okuyiga, by'ojja okutegeera eri music legend ono era ne banne. Olunaku lwaleero tuli mu episode ezisembayo nga tukompeyalinga batukola comparison wakati w'obulamu bwabwe ababiri bano. Twasooka basatu okwali Hamani Basudde, Livingstone Kasozi wamu ne Paul Kafeero. Kati leero tugenda kuddamu tumalirize episode yaffe eno nga tukola comparison wakati wa Basudde ne Kafeero. Ndi ne Kojja okulaba nga tutaanya ensonga zino. Kojja nsaba obuze ku balabi. Abalabi baffe mwenna namba lamusizza. Tubeebaza okuba nti mulaba Focus TV ne Kojja Kagato exclusive. Channel zino zijja kuwanga amawulire amalungi ag'ebyafaayo, amawulire agakwata ku ggwanga lyaffe, agakwata ku bulamu bwa bulijjo naye nga gakubuulira ebyo ebikusike mu bulamu bw'abantu abo. Okay. Kojja abantu beebaza batugoberera bannange. Abantu tubeebaza ne sekwebaza yenna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba ndi musubscribinga ate ne mubanga musharinga. Era tubasaba ne buwombefu obuyitirivu mwongere okusubscribinga kuba kati tulabika gye tugenda tutandise okulabayo. Okay. Gye tugenda tutandise okulabayo. Kale Kojja twakoma ku luli nga tukoze tugeraageranya abayimbi bano ababiri naddala Prince Paul Kafeero ne munne Hamani Basudde. Wangamba baali bamanyi bamukwano off camera era nga bakolaganira ddala. Twatunako ku ebyo ebibakwatako wewe omuntu kyemmanyi atugobera kati yabimanyi. Ali bamukwano ddala naye ng'ate ekisinga okusesa bonna baali baguwoomerwa. Omubisi omwe nga banywa kali akeeru. Gwe kati naye Basudde yali tanywa walagi. Kafeero yali walagi. Ate si lwakuba ndi yali talina ssente naye nga ye kyawulira kyekimukolera kyekimukolera. Kali akeeru kayitagira setangaala. Yali anywa walagi ng'amwagala naye ng'amwagala. Ani ayagala mina? Bombi nga baagalana. Ne walagi teyamutenguwanga nga bw'amunywa amukwata. Nga ne walagi abeera n'amisinga Kafeero. Era banywa bulungi nnyo naye okuba nti kyaliwo mu byonna omwenge gwali tegulina kye guyinza kwerabiza Kafeero okukola. Nga ne wanywa n'agangayira nga byalina okukola abikola. Ekyo kyankizo. Sibana banywa neerabira ne walaga. Kojja mu bulamu bwe nga ye kabanga kukabuze tanywa ku zino zibbiya biki. Anti kati ate waliwo kyoyagala okunnimbiramu. Sirowooza nti siringi 2,000 ezigula walagi zikubula ate n'ofuna ennya ezigula bbiya. Kale we tuli taliiwo. Ogamba nti kabuze kizibu nnyo okutuuka awantu nga bbiya nga tewali walagi nga wasingawo bbiya.
ngawa mbadde ndi mukunoonya yanywako ko kubika ebirala nga sikalika kuludu yamunywako kuba ne Nairobi waliwo yamuweera gundi eyo contract y'okuba nti ya brand ambassador waayo ngira nga anywa ku Nairo waabwe kojja oluyimba lwa Dipo Naziggala lwajjira mu kiseera luza kirina contract y'okutunda omwenge ogwo sikyo kafeero yagenda okutandika okuyimba okuyiiya yes oluyimba Dipo Naziggala nga tebannamuwa contract eyo n'agifuna naye nga tannalumala era yali tannalumala ne lufuluma nga bamaze ogimuwa naye ate nga luyimba lwe yali alina oddutunda anti mpuliramu okubagana wa Dipo Naziggala bwe mpulira Dipo Naziggala ng'ate oli mu kulanga mwenge tolaba nga ekigambo Dipo kitegeeza mwenge anti Dipo we batundira omwenge bandoozezza nti ate wali Namuwongo waliwo Shero waliwo Toto waliwo kinazo tuziyita Dipo za mwenge Dipo Naziggala yali ategeeza Dipo ki nze ekigambo Dipo yaziggala gw'owulira yali ategeeza ki temwali anti ekyokubiri kyenjagala tumanye kafeero kyokuba ndi yali brand ambassador wa Nairobi Breweries Nairobi Breweries tekola walagi ye bwe yali anywa kati waba yagala Dipo za walagi gwanywa ate gwe n'olowooza kino naawe mba neewuunya bw'olowooza ebintu yagala Dipo za walagi olina olunaku lw'omujjukirako nga wasanga kafeero agenze gula bbiya kubanga message eri mu luyimba etulaga bannange omwenge guno ate alinga ali mu guvumirira anti akubuuzizza taguvumirirangako ate era nakyo ne bwe yali akugamba yagamba nti tavumirira mwenge kuba gwe gwawasa nnyabo ekyo saagala ojjukire olala manyi ekyo ekiri ku interpreting ennyimba zino naye ye akulaze naye yagunywa nga gumuwoomera okufa gusingira n'essupu w'embuzi olwaba akimaze siringa voola oba okuvumirira abali era siguvumirira kubanga gwe gwawasa nnyabo naye omwenge mugugendeko mpola nnyo totangidde toziyiza totulemesa ffe kugenda maaso naku omanyi ebintu bino byali akantu oluyimba olwo ne Dipo abantu baalutegeera na luvannyuma amakulu gaalwo era n'ebigambo ebirimu byetaaga bibiri byagamba mbu kaabagezi bokka nze nina we mmanyi batunda omwenge n'olwaleero kuliko ekigambo nti nywa n'obwegendereza omwenge gwa mutawaana eri obulamu bwo aba atangidde abanywa eyiba disclaimer kuba yali ya brand ambassador era alina okukola disclaimer watya singa waba wanywa omwenge n'ayonooneka ne bavunaana eyagulanga wali abadde eye disclaimer yagikola dda omwenge mugugendeko mpola nnyo oba otendera bisirikirwa amagezi omwenge mugugendeko mpola nnyo disclaimer ebeewedde so tugenda gende mugayo kafiri watugamba tunywe nimbagamba naye mugugendeko mpola awo sije bali bakizaabo kati awo n'olwaleero abantu abatunda ebintu weebali buli mwenge gulina brand ambassador wano naye kuliko disclaimer egamba nti omwenge tegukkirizibwa bali wansi wa myaka 18 kyali ku Kojja Kagata exclusive abali ku Focus. Thank you so much mugali kubiranga mulaba nkujjukiza bannaffe aba Focus event services bagamba nti bibiri bakolera omukolo gwo so nga ate n'aba Focus graphics and branding nabo bagamba nti bawe business yo bagi branding era bakuwe ebintu ebyenjawulo. Kojja Kagato agamba nti bicycle kick yeka gwosigaza okulaba nga gwe obeera nnyini mu ddala ate era nga ne bw'okumala kana tolina kaveera omukazi tayani yakaveera bwe yalina gwe akomyewo era kati abantu batandise tugamba nti watubonyezza bino byebadde batuyita enkoko omanye enkoko zonna nsoga kati babayita ki nsoga tomanye enkoko bweba egenda neba nga etambula n'enkazi empanga nga etambula n'enkazi bwe mala ogirinnyira enkazi n'egitunuulira obudde bwonna obadde obumalire akakase obusekendi obutikiti eri empanga nebagamba nti ondaaniraku ndakwongera tienda muntu andaaniraku ndakwongera
Ereko kenkazi teddamu wajaba ndakwongera kakati awo weewale nnyo ebyombo okwewozaako obwewoza ndakwongera gwe beera bubeezi nga maguja yote byonna byoyogera yo tekufaako era taneetunula n'ebbali eti ebifaanako neyefuula etakulaba n'olwekyo ojja kuba essimu eyo eri awo oba eri 0752 40 30 20 obe nga ofuna bicycle cake wonna wooli abantu abali mu bibuga nga ebyekata abali mu nsinga kata Bahrain Middle East kati ebintu byamwe bikyesibyemu olwa gundi okuba nti Ebola kati tewali bayinza bireeta ennyonyi tezijja ojja kugumiikirizaamu okwo paka mujja bujjakaawo katono naye nga byo ebintu byamwe biri mu layini n'olwekyo buli woobeera wonna wonna manya beera gumite nga sitandi ya tripod awo kojja tuli ku mboozi wakati wa Basudde ne Kafeero abantu bamanyiddwa nga abaaganze nnyo abakazi oba abaali zimalaaya ensajja nsaba tuttaanye ate abo tebaba balirako mu bamalaaya basajja wabula baba balira mu baali bamanyi bayimba nnyimba ng'omu ayimba ezivuma abakazi ng'omu ayimba eziwaana abasajja kye babamanyiddeko Basudde yali tayimba luyimba luwaana mukazi ng'ayimba zivuma baki bakazi ate no mu bulamu bwa bulijjo nga okwetiribosa kulinga kwetiribosa ng'abakazi be bamwagala bakwata oli bwamala obavuma ati ate ne mubanga mwekulubesezaako era ye ng'akugamba nti bwe nkuvuma bwe nkusanga ng'ongoba tonjagala era n'akugamba nze mukene muliire eyo naye wano mu bbanga mu maaso g'abantu n'eriira bitaafu aba ategeeza taafu maaka kyekyennyanja ekinene mukene mulireyo watuuka ino ku misana nga alya bitaafu taafu maaka jabanga ngege eyise ku kibaati yengege ennene naye ate eno yo taafu maaka eba esusse olya n'omuwula ng'ogugaayo banga agaayo ekipiira nga tegukutuka kojja kuba biri banani yasinga nnyo okuganza ennyo abakazi abangi anti abakazi omanyi foomu mwoyogerera sigimanyi waliwo gwe okulowooza nti yaganza abakazi bangi ng'ate abakazi be bamuganza kale ani yeetanirwa ennyo kale yeetanira ennyo y'abakazi yeetanira oba yeetanirwa tusooke ne yeetanirwa then tudde ku yeetanira abantu bonna Kafeero ku ngeri gye yalabikamu yali alabika bulungi nnyo nga tewali ayinza butamukola ki butamwegwanyiza bawoze omuvubuka atukulaba kuba yali muyonjo kyekikulu ayimba bulungi ng'ate atunuulikikako so ebbanga lye yaliwo ye yasinga ku Basudde simanyi ekyo anti engeri nze gye batankwaniranga mu mwavu abo bakwana kati siyinza kuwa kifaananyi kituufu kojja tuli comparison anti kuweba comparison nkubuulidde kujja nga tonnayagala kutegeera butegeezi naye nakugambye dda nti oli Basudde Kafeero engeri gyali ayimba ennyimba ez'omukwano ennyingi ng'era olabira ku ngeri y'abantu gye bafulowingamu ng'abadde ayimba ng'ennyimba ez'omukwano nga bazze bwe yayimba ng'ololoka nti mbadde mwagala omuntu wange ono mwagala mpulira nkyamwagala ng'abantu bayiga Farida bantumyeko eyo gy'oli ng'olaba buli luyimba olw'omukwano bwe yayimba nga bisirikirwa n'olaba ensi n'efa n'abatasaana kufa ne bafiiramu kozi wali nali kubuuza okugeraageranya mu kaseera kano kuba waliwo omwana bambi yawulira bintu bino ng'abinyumirwa naye nga yeegomba nnyo geraageranya abantu abo abategeere oyinza kumugeraageranya ngaani kale ani Kafeero ng'omugeraageranya kwani anti ngamba omwana wa 12 ayagala amanye amaanyi nkubuuze ng'okumugeraageranya ku bayimbi ku bayimbi bawano okugeraageranya Kafeero oba owemula kibayita okuwemula kati omwana ali eyo akimanye nti abaliwo kati tewali uncomparable tageraageranyizibwako gwe bw'oba olina gw'oyinza okuleeta nze ndaba oba owemula buwemuzi nga bw'onaasanga taata wa mukyala wo ng'ali wali nga ne maama we ali wano n'owemula kwe kubeera ng'ogeraageranya Kafeero ku muyimbi yenna wano kati Basudde ne Kafeero tubaleke mu leeni yaabwe tubogereko bo nga buti tubaleete singa wali wasobola okubagibwawo etteeka erigaana abantu okugeraageranya Kafeero ne Basudde singa bali baga
ne tuleka ne batambula babiri bwe bati babaleka buli omu kuba buli omu yali mu kiti kike Kafeero wala kwani Kafeero alina kye yali asinza basudde nga ne bw'okola otya ne bw'olikola otya Kafeero yakisinza bonna abayimbi abaliwo yali amanyi music nga Kafeero amanyi kye bayita arrangement ensengeka entegeka y'ennyimba nga Kafeero amanyi kye bayita accompaniment mu music ebivuga ebigendera mu luyimba Kafeero nga baba ayimba oluyimba toyinza gamba nti awo ebivuga byaleekaanye naye ate nga basudde baba ayimba owulira nga wabawo we yaggweranga mu bivuga ne bimumira ekyokubiri nga talina ddoboozi lyakalere akereke katya kwe kubanga oyimba eddoboozi ate n'ova ng'owulira nga ayagala okusaakaala naye ate gundi bwe yabanga owuye nga ayimba ng'omuwulira wabanga wo yaggwerayo n'abanga abulirayokko n'abanga abulira mu byuma n'abanga ayagala okusaakaala bwanisa ennyo naye nga Kafeero ki kwayimbidda amanyi ki kwayimbira nga ne bw'oba omuleetedde ki etya we yayimbira wansi oluyimba baluyita galenzi mmwe yayimba n'ayimba nga ayimba atambulira awo bw'ati ate bw'ajja n'aleeta oluyimba lwe bayita gundi waliwo Farida bantumyeko eyo gy'oli bw'owulira bwe yali aluyimba nga tolowooza nti ate ye Kafeero ayimba kalenda y'omukwano kati yali amanyi ki ng'agigoberera amanyi ki ng'amanyi ayina kye tuyita omudigido ng'agumanyi tempo ng'akuuma biiti Kafeero kyabanga kizibu nnyo okuyimba n'alemwa bw'ayalemwanga okugatta ekigambo nti n'awulula ekiwulule nga kiba kizibu nnyo era olaba ebigambo nga buli kimu bw'ayimba era owulira nga buli kigambo kiggwera mu biiti kye yayimbanga yali ng'aflowinga ne biiti yamanyi kyakola bulungi nnyo siina gwe nnyinza mugeraageranyako waliwo abayimbi abaatondebwa nga Katonda yabatonda nga ate ye ennyimba yaabwe nga nnungi nnyo nga bayimbira bweru wa biiti batandikira bweru wa biiti ate ne bamalire bweru wa biiti ne bw'atandikira munda mu biiti era abalira bweru wa biiti agifulumamu nga Katonda bwe yamutonda kati nga balijjidde yali muyiiya mulungi naye nga ebigambo bwe bw'aba ayimba bw'atyo bw'ayimba ng'ate era ennyimba ze zifiitingirayo waliwo n'omuyimbi omukulu wano Mariam Ndagire ye yakugamaniza ebya biiti sibimanyi kubigoberera naye ate nga amanyi nnyo ebya music amumanyi naye ye bw'aba ayimba Katonda bwe yamutonda n'omwana omulala kati musajja mukulu bamuyitanga Vincent Muwonge naye nga bw'ayimba era bw'ayimba bw'atyo ayimba ebigambo atandikira mu biiti naye ate agenda okumaliriza ng'ali bweru naye nga n'aluwandiika lwonna nga bwe lutambudde omanye ekireetera okuba nti lufa singa otandikira mu biiti n'omalira bweru ate eddako n'otandikira mu biiti era n'omalira mu biiti olwo oba ossa arrangement naye ebigambo byonna bitambula nga buli kimu bwe biba biggwera bweru kitegeeza nti oba omakinze naki n'omudigido gw'oba wataddewo kakati awo kyemba ŋŋamba nti buli muntu yali alina kyasinza mune gundi yalimu was a storyteller basudde nga buli luyimba lwakuyimbira emboozi gyakuleeta otandikira okukuba ebifaananyi n'abantu ku kyalo gy'abaakutadde n'otandika okulengera ne byayogerako n'obiraba akufaananya eyaliyo ng'anyumya wabula yalina ekintu kimu era nga enkuba ye ey'endongo nange nagigezaako nennema era bwe yayimba ekyo saamuddamu nga sirina we ntandikira muwakanya nti endongo akoonako mpola nga bw'adigida gwe n'ogiyita n'ennyangu waye enkuba gye yali akubamu nga olabanga era enkuba y'emu ne Dani Mugula gyakuba endongo oyinza okulowooza nti endongo nnyangu bwe baba akulowoozesa nti nnyangu so abantu abo baali mu biti byabwe era buli omu ate Katonda n'abawa ekintu ekitasangika tewaliiwo ku bantu be twabeera nabo mu biseera ebyo ayinza kujja n'agamba nti Kafeero ne basudde bayombako babanyiigako siboogerako lwakuba nti baafa ne zino eggaali ze tulaba tebyaliyo ebyo ebyokugamba nti basisinkane bayombe bwe basisinkananga ng'ate liba bbinu
nga babuuza we banatabaliza mirawo amagengere gundi nga akuyita kucepa masanga era bwe yagamba nti tugende tucepa amasanga nga oba omaze okumanya kyagamba yali ayagala nnyo olukongo koja ongala otya naye ng'ate nga munyinga guli musajja musiraamu anti bwe bakugambye nti abantu abasaudi tebasayidinga abaisirairi basiraamu nze omuntu omanya mpi bulamu bwe nti ono ayagala nnyo ayagala kino ono tayagala kino ayagala kino tayagala kino gwe n'otambula nga oba omuleka oba tomuleka naye nze nali mumanyi ng'ebinaamunyiiza mbimanyi byayagala mbimanyi kiri kyeragamba nti nga tusobola n'okubeera awo n'atanyumya naye nga we muli atayagala oveewo ebisirikula najja n'abuze mama bwedda mbadde simanyi nti mwe muli naye nga weetuli nga temwogera ate si byali nga biseera bino nti buli twabanga ku masimu gano kuba smartphone zaali tezinnajja kafeero yesooka okunkwasa ku ssimu eya smartphone smartphone zaali tezinnajja yali zino zigundi yali Sony Ericsson buno bupeesa Sony Ericsson yalinanga akananka ka area akayakanga yagula essimu ezi 3 yagula nnya neyagundi yagula essimu n'agulira yagula eyiye n'agulira ogundi oyo bisirikirwa wakabiri agula ate nga kaseera okujingulira nali olwo nga nze nava dda mu kubeera ku mirimu gye nga ndi kugundi ku super ng'oli ku super ebiseera n'ekizito n'agula n'amugulira n'agulira abantu gamala ne Simon Dede yali driver we kati baali bambi ba mukwano tebalina lunaku lwebagamba ne bayombako ate nga ne bakyala baabwe we basinkana era nabo baali banga banyumya bulungi ekikulu ndowooza bagamba nti mbuulira gw'oyita naye abakubuuza mpisa zo kati nga bw'oli bwakubuuza nti Kafeero yaani oyita naani nga basudde otambula ne Kafeero bamanya bumanya nti munywa era nga amanya bumanya nti bw'oba oyagala basudde bayagala abakazi n'ono abakola ki wadde nga naawe awuliriza oba alaba obaagala n'otatugamba nti obaagala bungi koja mu bulamu bwabwe abaana abazaalibwa abayimbi bano baana bangi ku bonna ani yasinga okuzaala abaana ku nsi kuno simanyi anti kuba abaana b'omuntu bote oyinza n'okuba nga wayise emyaka 10 ne bagamba n'ono mwana we n'oli mwana we ate waliwo n'abantu ba pretenders abajja n'abagamba nti nze ono omwana wa gundi naye nga si wuwe kati singa babadde babala bubazi baana ku lunaku lwe babadde bakebera abaana nga babala bubazi nga tebakebera bandirowoozeza nti mu nsi Kafeero yasinga okuzaala abaana abangi kubanga abazzeeko obuzinga oyinza okulowooza nti babantu nga 3 n'ekyomukisa omulungi abalala bawanduseemu nga tebannabakebera bo ne badduka ne bagamba ate era nga bakyawandukamu kubanga DNA nabo tetumanyi bameka beenaalekamu nabo bameka betakola pozi nayagadde nze lwakuba nabadde n'ekibuuzo kyange oba nkibuuze producer oba nkibuuze gwe naye kimanyi n'abalabi bennyini naye gwe oli mugezi nnyo jja kiddamu abasajja singa babeera 3 nga bakayanira omwana bakola tuba tulina kukola tutya okumanya nnyini mwana nga basajja 3 ate gwe ndowooza tukola DNA ku mwana ono ne bali 3 tulaba ni gumakinga naye singa tubeera mu ddwaliro nga abakazi ffenna twazze tuli mbuto omusawo n'azaazisa bubi abakazi abo ng'aliwo omu abaana 2 ne bafa ne wasigalawo abakazi 3 nga wasigaddewo omwana omu ng'ate omukazi oli azaazisiza omusawo atya okwogera nti abaana bamwe bafudde n'ateekawo omwana nga buli bw'omwamugamba nti omwana wo wuuyo taata owange nti wuuyo kati abakazi bwe baba 3 nga bakayanira omwana tukebera ki nga bwe abasajja bwe baali bakayana temwayita bamaama akulira musaayi gwani na mu lubuto lwani na mmere yani kwabaalya eba ya mukyala lwaki olowooza nti omusaayi ng'omwana era alina n'ekirira kiba ku mukazi
ate lwaki mulowooza nti obutafaali bufaanana bwa taata atabeera na mwana scientifically ekyo kojja bwe kityo bwe kiri anti scientifically nange mbuuza ati kati abakazi baba basatu be bakaayana scientifically tubakebera tutya kati kojja obuuza abantu ku platform eno naye ndowooza tulinamu abasawo bajja tulambulira nze ekimbuuzisizza kuba saagala nnyo bantu kisobola okubeera nga waliyo omwana kyagatta ne maama ekyo kyondi sure omusawo bajja tuteereza naye kiteeka kuba gye kiri ekisobola kyenvudde sinnyonnyola kuba nze sinnyonnyola kyesikola ki nze njagala nnyo lwaki obuuzizza bino waliwo gye bwavaako omuyimbi omu gwe baali bakaayanira ngwe abakyala babiri bamukaayanira nti mwana waabwe muyimbi kati oyo nembuuza nti twandimukebedde tutya oba nakiri kisoboka nga olw'okubanga ethics waliwo ethics ezifuga obusawo kati nga bw'oba ozaazisa nga gwe obadde oli mu labor ward nga gwe ozaazisa abakazi ne beekanga nga abakazi baliwo basatu ng'omwana omu ye mulamu yaliwo ng'ate bonna balabika baazadde era bonna bakugamba muyinza okuba nga muli ng'omusawo ali awo ne bajja ne babba abaana babiri ng'abakazi basatu be bazadde ng'ate omusawo ate okulugamba nti yabadde taliiwo ye n'agamba bugambi nti omwana yooyo ate owoono nti mwana yooyo nga buli omu lwagira asonga ku oyo bakebeera batya okumanya omwana maama we bajja abasawo abakugu tubasaba mutuyambe kubanga ffe tetubimanyi mugende mu comment section ate ne bwe tuba tubimanyi abantu abasigadde bandyagaddeezaamu butya bwe kikolebwa kojja ababiri bano bavudde mu bulamu bw'ensi eno tulabyewo ebintu bingi ebize bikolebwa nga ku munywanyi we nnyo Paul Kafeero embiranyi zibadde nnyingi nnyo mu famire ye kiki basudde ne famire kye baakola ekyenkizo ekitaakolebwa mu famire ya Kafeero okulaba nga bonna ebyo era nakano kaabagezi bokka Kafeero yafiira yali talina nnyina basudde we yafiira ng'alina nnyina ng'alina ne kitaawe kati kyo awo kuba kyenjagala omanye nti omuntu yenna omulenzi naddala omulenzi waba ayina nnyina tiwali kintu obulamu tebuyinza mulema kwaŋŋanga obwensi nga nnyina waali kuba ebintu bingi omulenzi ebimutuukako nga okubivunuka abibuulidde nnyina bw'ataba naye abajja kupatikana yekka kati Kafeero yali talina gwayinza kubuulira bintu bye era olaba nti emikwano gye giri mu bintu bye ne baganda be yababuukanga era kasita yafuna omukazi gwe yeesiga n'atawakkala buli kimu ekikye abamu kijja kubayisa bubi nga nkyogera bwentyo naye nga bwe kiri nti yali yafuna disappointments ne heartbreaks singa nnyina yaliwo yali asobola omubuulira ebintu ebyo n'embeera yali emutuuseeko n'amanya butya bw'ayinza obisolovinga naye ka yali tamulina Katonda n'amukubagiza Robbina bisirikirwa n'awulira ng'amutegedde era n'amweyabiza nga yeeyabiza maama we nga tewakyaliwo kintu njagala kukubuulirayo ekintu nze omukazi oyo yampangula nnyo nensaba Katonda babeere ne Pawulo bisirikirwa ye muntu eyajjanga nga mulina we muli nga Kafeero alinawo abakazi basatu nga beetalira awo najja n'abatuukako n'ababuuzaako neyetambulira n'agenda nayeetulya gy'atudde n'anywa mwenge gwe manya omukyala naye yali agumanyi yali akwata ku cupa ng'agutegeera era nga waaliwo nga buli bwe tugenze bwe tutyo oba wa nga ye onaanywa bunyi bwetuuka akawungeezi ne basasula kati bwe yamutegeera n'oli n'ategeera ono omuzungu kyayita okujabagira si kigambo kya luzungu kati buli muntu yayiga munne ne oli n'ayiga munne bwe baamala okuyigaŋŋana buli omu otyo kyekigambo ekituufu kati nga omubuuzi waliwangawo neŋŋamba mugamba omusajja alina abakazi basatu ali n'amugamba nti nabalabye abo nze nasoose okubalaba nabalabye edda naye anti era bazze mulabakaawo era bwe naatuuse okumwetaaga nja kgenda naye
Atulaba ku mikutu gyaffe gino mbadde nsaba nnyo tugende nga tugoberera step by step era nja kusaba nti tugenda kuba tukola part esembayo okukola comparison y'ababiri bano era nkakasa nti tukufumbira ebintu bingi nnyo bwe tuva ku principal Job Kafeero ne banne tuleeta ebintu bingi nnyo nabagamba nti kojja wakuwa ebyafaayo talaba ku TV byotawulira ku radio otalabye ku social media naye nga ye yaliwo era abyogera nga bwe byali. Nza kuba mulyaza amaanya bwe nsukka wano tusinkane mu video ejja maaso awo nga tunyumya kutumbawumba Kafeero versus Basudde. Otherwise, bye bye.